That's from you. Yes, sir. So kusinkana lalera. Kale sir. Kakati bali twagala kumanya nnyo naddala ku nsonga obadde mu kkooti lwaleero. Yes, sir. Twagala kumanya nnyo ku nsonga ez'emisango gy'obaddemu egya kkooti abaana ba bodaboda. Ensonga ezo zigenze zitya? Olwaleero tubadde Buganda Road ku kkooti nga tuli ku misango gya abavuzi ba bodaboda 8 abakwatibwa poliisi ya Uganda olw'okuba nti baali balaga obutali bumativu okuba nti bodaboda zaali zisibiddwa nga tezikola nga tebalina kyakulya banka nga zitutte ennyumba zaabwe n'ebintu bye balinawo n'okubeera nti bodaboda zaabwe nnyingi nnyo bannaabwe zikwatiddwa nga ziri mu kumererako omuddo ku mapoliisi ag'enjawulo naye abantu abo bakwatibwa ne baggulako omusango ogw'okuba ng'ekitagasa babaali beesibye enjegere nga balaga obutali bumativu naye poliisi negamba nti beefuula ekitagasa gwe musango gwe yabaggulako baguddeko omusango gw'okweyisa nga kitagasa bakiyita common nuisance. Kaakati tugenze leero mu kkooti omusango ogwo omuwabi wa gavumenti n'ategeeza kkooti nti talinawo mujulizi n'omu n'olwekyo kkooti neeragira nti okweyimirirwa kwabwe kwongezebweyo nabo bakomewo mu kkooti nga 18 August 2020 ku ssaawa 3 ez'okumakya balabe oba banaaba bafunyeyo abajulizi be baleeta n'olwekyo obitwe bitambudde naye ng'abantu bano 8 kuliko Ssekitoleko Yasin abasinga mumanyi nga Machete kuliko Ntulume kuliko Mugumya kuliko Kamanda kuliko Kigozi Derrick kuliko Jamiru Bukenya kuliko abalasiko abali there 8 batabesobola okujjukirako kubanga empapula sizirina wano. Kati ku nsonga eyo eya omuwabi wa gavumenti okutaba n'abajulizi kiba kitegeeza ki ekintu ekyo okujja babayise mu kkooti ate bajja nga bo tebalina bujulizi kanso kiba kitegeeza ki? Era tukivumirira nti okutambuzanga bannansi ku misango poliisi esooke ng'enoonyereze kuŋŋanya obujulizi bwayo omuntu alyoka asibibwe era aleetebwe mu kkooti ye justice system ekola yey'obwenkanya naye jjukira nti abaana bano abantu bano abavuzi ba boda 8 jjukira nti baamala ekitalya ebbanga eriwera ddala kumpi nga basukka mu mwezi nga bali mu nkomyo kyokka kati bamaze okufuna bail olutugambye nti mujja omusango guwulirwe bagamba tewali bajulizi so bintu bikola bya buswavu byongera kulaga deteriorating democracy waffe ddala kidde ddala wansi so naffe era nange nga munnamateeka atera omulwanirizi w'eddeme neegattako eddoboozi neŋŋamba nti kikyamu ddala kubanga kyabusinga system y'amateeka gye tulwanirira era gye twagala ebeerewo. Ennaku z'omwezi 18 singa muddayo mu kkooti ne baddamu era ne batajja kikimuzaako kyetusuubira okukola nga 18 August 2020 singa abajulizi tebajja kusaba kkooti omusango egugobe kubanga abantu baffe batambuzibwa pikipiki zaabwe zawambibwa tebakola bateekamu transport kyokka tewali mujulizi so tuba tulina kusaba musango ogugobebwe. Kati ku nsonga y'abaana bakwatibwa piki zaabwe tezinabadizibwa bonna olwaleero omulimu gw'okuwamba pikipiki kumpi buli police station gy'ogendako ejjuddeko pikipiki zifundiddeko zikuliddeko n'omuddo kyokka nga tebannannyinizo bali eno tebalina kyakulya tebasobola dde n'okukola so okugamba omulimu gw'okuwamba pikipiki z'abantu z'abavuzi ba bodaboda gwafuuka nagwo mulimu mu Uganda nti kati owa bodaboda tasobola kufuluma mu nnyumba y'emirembe n'abashiwo baana dda ne piki so ekyo nakyo neyongerako okukivumirira tewali nsonga lwaki okwata pikipiki y'omuntu ogambye wamusanga ye esibye enjegere naye efuula ekitagasa pikipiki yegiramuwa tosobola gamba nti kizibiti kubanga omusango gw'omukyaji nga teguli related ku bubbi bwa pikipiki teguli related ku pikipiki ogambye nti yali yefuula ekitagasa kati pikipiki ye okutte yaki era bakiina n'emisango mingi ebizibiti bakwata ekintu ekitakwatagana musango ne bakisigaza ekyo tukivumirira era tugamba bannaffe abo kana akaseera ke basigazaayo nga Kyagulanyi tannafuka pulezidenti basobola okugezaako okutereeza ebimu ebikoze eki ebibalemye ne bagenda mu mirembe ng'ebintu ebimu tebikoze eki babitereezezza kati ng'ebyo baddiza abantu emmaali zaabwe abantu bakole. Abasuubira ku piki ezo ze bakukwata singa ebula alondoola kuba zibagirako mu kkubo ne badduka bannyinizo singa ebula alondoola ze baziteekawo era kino omugenzi Kirumira yakyogerako tebamala okuwamba ebintu by'abantu balina sisitemu ebyegabira n'ebyeguza kakati omunnansi yena asigala ng'anyigiriziddwa omuntu omuggyeko omulimu gwe takola gwe pikipiki mugisigaza wayisewo akabanga kati kuba balina ebbanga mu mateeka
lye bateekawo pikipiki oba ekintu kyonna kye baba bawambye ng'ekizibu tebamala ne bakikozesa ne bakiteeka ku auctioning. So ebintu bino twafuna information nti babyeguza balina process yabwe bayita naye ekintu ekyo tugamba nti kibi nnyo kya buswavu bw'oba okutte pikipiki ng'erina omusango egende paka mu kkooti ekyo kigwe ssaawa zibaana mu 8 kkooti esalewo nti omuntu yabadde n'omusango batayina kitegeera naye mulekerawo okukozesa ekintu ky'okuwamba pikipiki okukolerako ssente za mmere ya leero mpozi n'enguzi esabibwa abaana bagamba nti mugenda okufulenga epiki yadde tolina musango bakusalira ssente dete emitwalo 3 leeta akakadde leeta 5 kyokka ng'oledde oli ku looni epikipiki abaana abasinga ebintu byabwe byonna babi batutteko obutune nnyo bwe bali basinzeeyo kubanga ye omuntu eyakuwola banka oba institution teyagala kumanya nti pikipiki poliisi yagikutte. Tusaba ebikolwa ebyo babeere nga babikola ki babeere nga babyeddako kubanga biswaza eggwanga lyaffe ate binyigiriza mu nnansi. Kati kanso atalina nti olina bodaboda yo nga gwe nti oba olina bodaboda ku luguudo emisango gya bodaboda gituulamu oti egiwuza kuba nkimanyi ababodaboda tebalina ssente zakusasula lwaki otuula mu misango gya bodaboda nabo bagwo bawolereza anti kakati nze neewaayo okubeera nti nyamba n'okuwolereza bannayuganda abatalina mwasirizi kubanga bwe nali nsoma amateeka nawuliranga nga baga abalooya babeera babbeeyi omunaku tafuna looya tasobola kusasula looya so nenzijja mu legal profession okuprovidinga solution eyo nze ng'omuntu era kyova olaba sirina kitongole kindi mabega nti oba ndi funded nti ne association ya pro bono sigirina naye nkola ng'omuntu okuwayo service yange osanga ku nze bannamateeka bannanga abalala balirabirako nti omuntu nawe oba tosasuddwa oba nga toli funded by bazungu osobola okusalawo n'oyamba ku bantu abatalina mwasirizi so ekyo nakyewaayo nga nze mukama alinsasula ate abantu baffe babeere bulungi kubanga society erimu abantu bangi abanyigirizibwa nga ate tebasobola kuafodinga ki ssente ezo mu ekyo mwoyitira n'ofuna n'emikisa katonda n'abeera nga akuyamba munayuganda mu obubaka obusembayo waliwo abakola nga bagamba nfunirawa naye gwe nosalawo okwewaayo nga tolina wofunira bawo obubaka obusembayo ku nsonga eyo nti mu bulamu kyembawa nti buli muntu ekyo kyewasoma oba ekyo kyokola weebuuze nti okikozesezza otya okukyusa ku bulamu bw'abantu abo bakwetoolodde oba okukyusa ku bulamu bwabo gwe boolowooza nti bw'osingako oba abatalina eyo profession gwe kyolina ekyo ekibuzo kyenkulekera tetusoma kubeera nti tufiidinga bufiidinzi famire zaffe naffe kubeera bulungi tuvuge emmotoka ennene batulengere bagaye baabo bannange baamalayo wabula tusoma tubeere nga tubeerabo omugaso eri eggwanga n'abantu abalala abatulabirako abatwetoolodde so buli muntu education yo gikozese omulimu gwo gukozese oyinza okuba nga tewasoma naye ng'olina skill eyo gy'olina gikozese okweyamba n'okuyamba abantu abakwetoolodde eyo ye Uganda gye twagala ye Uganda Kyagulanyi gy'ayogerako ye Uganda gye tuleeta 2021 Uganda ya bonna Uganda y'okweyagaliza Uganda etali mu kwesosola bino si bya diguri nti olina diguri 6 bino si byaki wabula bino byakubeera buntu bula mbakita humanity nti mwenna at the end of the day muli emmere efaanagana mwenna musula mu nnyumba mwenna mugenda emmanju so at the end of the day katonda yatotonanga ffenna twenkanankana naye oyo gwaba awadde skill alina kugikozesa kubeera nga emugasa ng'egasa n'abantu abamwetolodde ekyo kyembakubiriza pozi n'okubajjukiza nti 2021 Kyagulanyi generation Shamim Malende zijja kufa ky'omubaka omukyala owa Kampala district ku tiketi ya National Unity Platform oba gye tuyita People Power. wafunye dda kaadi membership card leta gwe kaadi yange kaadi y'omwana okwebereramu abantu mwina okwebereramu ne mumanya nti eggwanga lino lyammwe kaadi yange yino nagifunda ya National Unity Platform eyo kaadi egijeeyo yes era tetwagalawo mbeera yonna ebuzaabuza bannayuganda nti National Unity Platform eyawukana ku People kuba si bwe kiri kino kye twakoze omubaka Kyagulanyi kye yabalase kwe kufuna legal vehicle oba emmotoka ey'ebyamateeka gye tuyisizamu okukola ebintu ebivudde mu People Power Movement oba decisions ze tuba tusazeewo n'olwekyo tewali njawulo wakati wa National Unity Platform na People Power Movement bye tusalawo nga tuli mu People Power nga twegasse nga bannayuganda abanyigirizibwa tubiimplementinga tubiyisa muno tubiteeka mu nkola nga tuyisa muno olw'ensonga mu mateeka twali twetaaga simbo mwe bannayuganda abali eyo nga mubuuza nti aba People Power tunaabategeerera ku ki abantu batuufa bali ku nkyukakyuka Kyagulanyi n'atuwa ansa People Power Movement netuwa ansa ne tukola nga bannamateeka ne tufumba ekintu ne kijja yeeno National Unity Platform Kyagulanyi ye president wa National Unity Platform ate ye president wa People Power Movement kati tewabaawo
kwebuzaabuza bw'obanga omukkiririza mu revolution bino ebibiri tolina wobyawulira. Kakati ongambye ojja mu Kampala ng'ombaka omukyala. Yes. Abantu ground etuuseeyo oba omanyi abasinga obungi era n'agamba nti kasita nafuna kadi ya people power emala okunfunoonyeza akalulu. Ku ground otuukayo abantu batuukamu bategeeza nti ojja oba kadi naawe ekumala. Kati ffe enjawulo gye tulina Beera Kyagulanyi generation za kyeyina tuli babikolwa nnyo okusinga ebigambo. Ekirala tuli ba solution oriented. Twasalawo obutakaaba n'abantu baffe ne tusalawo nti tukole okusolovinga ebizibu by'abantu. Kyova olaba oyinza era twasalawo nti ebintu ebyamakulu tetubikolera mu kamera. Bwe mba ngenze ku ground footage ennammuyina naye sisobola kumussa ku kamera kubanga twakizula teknologimu ya Museveni buli bwetegeera kyokola enkeera gyekeera. Kati faawo twavaawo dda bannaffe bakyaliwo era temunsuubira okwekubisa ebifaananyi bya serefi n'ebiwanika nti mbadde munakasero mu katale tojja biraba okujjako ng'owamawulire yabikutte by mistake n'abiraga. Ffe gurawundi owaffe enkola ya Kyagulanyi gye tuliko yakukolera mu nkukutu tukuwa kiwedde. Kaakati ekya gurawundi tekikyaliko ansa. Ekya gurawundi kyo kyaggwa dda kweyongerayo bweyongezi nakubeera ng'olina interest z'abantu kubane olina okumanya ekisooka nti eno revolution toyina kukolera kifo kyo just kubanga gwe ne bw'onookola n'ofuuka omubaka omukyala wa Kampala district ng'okoze manifesto esinga obulungi naye nga tokkiririza mu Kyagulanyi nga president oba omukulembeze nti bulina okukyuka tojja kusobola ku implementinga manifesto mu gavumenti etakukkiriza. Era kyova olaba manifesto yange yawedde naye era reflecting ebimu ku Kyagulanyi byagenda okukola kubanga manifesto y'omubaka wa parliament erina okubeera nga ekkiriziganya n'eya president kubanga muba mugenda kukola gavumenti egasa abantu. Eno gavumenti gyetugenda okukola ya people power ey'abantu toyinza kukola ka manifesto nga kali isolated. N'ekirala n'ensonga si ya bibiina byabufuzi. Kyova olaba ffe eno National Unity Platform tetukitunulidde nga kibiina kya byabufuzi tukitunulidde nga legal vehicle egenda tuyamba okuimplementinga people power movement byebeesazeewo ku lwa bannayuganda bonna. Kyova olaba omubaka Kyagulanyi yakutegeezezza nti mwenna mujje musigale nga mujja mu People Movement ffe tukyali Uganda emu tukyali bannayuganda abanyigirizibwa naye National Unity Platform tugendanga kugikozesa okuyisawo bye tuba tuyisizza mu People Movement yetukanyizaako. N'olwekyo eno ensonga ya bannayuganda bonna abanyigirizibwa teri ku mu bibiina byabufuzi nti nva mu kino oba nva mu kino kasita okifunza n'okizza ku kibiina ky'ebyobufuzi oba omaze okusuula oyina kulaga nti oli wamu ne bannayuganda bonna abanyigirizibwa. N'ekirala bannayuganda abasinga okunyigirizibwa tebalina mu bibiina byabufuzi wabula bo bali obaka bagamba bakulembeze baffe mutugasse mutya mutuletedde mutya enkyukakyuka. Ansa Kyagulanyi gye yaleese People Power Movement era National Unity Platform naffe ne tumwegattako okulaba nga tukolera ekintu kino wamu ku lw'obulungi bwa bannayuganda. Nsembyayo kubajjukiza ati ebizibu bya bannayuganda bya ddala mulekerawo biteekamu katemba. Abantu emisolo gibatta abantu bodaboda zivundidde ku mapoliisi abantu bali mu makomera babonaabona abantu bali babatokyalinga babakubye babasse bamazeewo abantu tebakyakola babasiba bizinesi zaabwe. Bw'okujja just kyokozesa akabaddi oba ekintu kyonna bugwe ofune ekifo ebizibu bya bannayuganda bisigale nga webiri. Ekyo twakikoye era mu Kyagulanyi generation y'emu ku njawulo gye tuleeta. Kyova olaba eno ewaffe tojja kusanga Kyagulanyi nga yeesudde mu mwala nti bamukwate bamulabe bamutwale. I'm giving an example. We are fighting real issues. We are talking real issues. We are solution oriented. That is why byetuteeka ku forefront bye bintu eby'abantu. That is why tetwenyumya tuli mu ffumbiro tukola kino mulaba kiwedde kubanga tuli ku byaddala era nammwe mubeere ku byaddala nammwe bannayuganda mwebeereremu. Nga tonnaba kumaliza kanso wali ndabye abantu bangi bali mu nnyiriri bagenda okwefunira kaadi ez'ekibiina naye jjo twalabye kibiina ky'NRM bazuddemu abalwadde ba COVID-2 mwe temutidde ku nsonga ezo nti muyinza okufunira bano obulwadde ndaba abantu bali kunyirira tebali kumukumu. Abantu baffe nga bw'obalaba bagezaako nnyo okulaba nti ensonga y'ebyobulamu bagitwala ng'ekintu ekikulu era senga weegendereza wali ng'oyingira obugundi obunaaba engalo tobumalawo nze nabye n'enkoowa ate bwe maze ne bampa ne sanitizer. Abantu bagezaako okwe social distancing naye bambi abantu obwagaso balina ku People Power bw'amaanyi n'omubaka Kyagulanyi kyova olaba n'okuba controlling okugamba nti mujje mpola mpola nakyo kifuuse kizibu naye era obalaba be social distancing munda bagezaako okulaba ng'ensonga y'obulamu bagitwalira ddala ng'ekintu ekikulu. So tusuubira okuba nti bagenda mu maaso nga bateeka mu nkola ebyo ebibagambiddwa nabo bebakkiriza kuba nabo bakimanyi tebalina okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balamu balina okukyusa gavumenti eno nga balamu 2021
tutuule mu ntebe abasajja nga bagenze Uganda eddemu eterere ate ajjukira tugenda giteresa kuva scratch kwa buli kimu kyafa nga bw'okiwulira ge mazima amatuufu agakaawa okwogera naye ng'ate ge tulina okwogera